okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Waawo yeebazibwe Katonda waffe atusobozesezza nate enkyene ya leero okubanga atuzuukusizza nga tukyali balamu. Yeebazibwe oyo atuwadde obulamu. Yeebazibwe oyo kubanga wa kisa. Yeebazibwe oyo kubanga wa ntiisa. Yeebazibwe oyo kubanga mutukuvu. Yeebazibwe oyo kubanga ye mulokozi. Yeebazibwe oyo omulabirizi waffe, omusumba waffe, omubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Mukama kye kigo kyaffe. Mukama kye kiddukiro kyaffe. Twebaza oyo atukuuma, atuwambaatira mu tulo nga twebase, n'atuteekako obukuumi bw'abamalayika abo abatukuvu. Twebaza oyo Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Mwebaza oyo atutambuza era atubeezaawo mu bulamu bwaffe buno obwa bulijjo. Tumwebaze Katonda kubanga wa kisa, ajjudde okwagala, alwawo okusunguwala. Mukwano gwange nkubuuzaako enkyene ya leero, wasuze otya? Mukama yeebale kukukuuma. Yeebazibwe Katonda waffe. Abafunye otulo otulungi, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Abafunye ebizibu n'emitawaana okuyita mu kiro, Mukama waffe afaayo. Leero buyinza okuba bwe butyo naye enkya lijja kuba ssanyu. N'olwekyo nsaba Katonda mu buli ngeri yonna atuwe emirembe, kubanga emirembe gye yasuubiza nti emirembe mbalekera mu Yokaana essula 14 olunyiriri lwa 27. Mukama waffe bwe yali anaatera okugenda mu ggulu yatukuutira n'atuwa emirembe, nti emirembe mbawa, si ng'ensi bwegaba, emirembe egyange mbawa. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Bassebo ne bannyabo abaagalwa, mukwano gwaffe gwe alaba 3ABN Telefina, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe, kubanga waliwo ky'olina bw'obanga wakkiriza Yesu atanamukkiriza ky'atalina. Waliwo ky'owulira gwe yakkiriza okubeera nga Katonda kye kiddukiro kyo, omulala ky'atalina. Waliwo abalala kye basubwa, n'olwekyo gwe ali eyo ng'otulaba naye nga tonnamukkiriza omulokozi waffe, waliwo ky'osubwa kingi. Njagala okukuzigirira n'okuweera amagezi mukwano nti Yesu gy'emirembe gyaffe gye twetaaga. Oyo y'anaaleeta emirembe egya ddala mu bulamu bwaffe mu nsi eno ey'akakyo kano ejjudde emitawaana n'okutegana okungi, weewaawo n'okweraliikirira. Olwaleero ennaku z'omwezi 18, olunaku lwa Mukasa, omwezi gwa Mugulansigo, omwaka 2026. Nga tetunnaba kutandika kyakuyiga kyaffe ekyenkyene ya leero, katusooke twewonge emikono gya Katonda atuwa omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye. Katonda kitaffe ow'omu ggulu, omulungi ataggwaawo era omuyinza w'ebintu byonna, gwe wekka gwe Katonda, gwe wekka ensulo y'obulamu, amagezi okumanya n'okutegeera, gwe ensibuko ya buli kintu kyonna kyonna kye twetaaga mu nsi eno, era omulabirizi waffe Katonda waffe atukuuma mu magenda gaffe n'amadda. Enkyene ya leero tukwebaza kubanga obukeesezza nga tuli balamu. Eri ffenna Mukama twewonga mu mikono gyo, nga tugenda nga tetunnafuluma nju zaffe Mukama, tusaba omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye mu kyokuyiga ky'olwaleero ebeere entanda y'olunaku lwaffe, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe.
Amiina. Ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene ya leero kiriko omutwe ogugamba nti yabeerayo dda era olunyiriri lwaffe luli mu Zabbuli eya 95 olwokuna n'olwokutaano. Zabbuli ya 95 olunyiriri lwa 4 n'olwa 5 wagamba bwe wati: enkonko z'ensi ziri mu mukono gwe, n'entikko z'ensozi nazo zize. Ennyanja ye era yagikola, n'emikono gye gye gyabumba olukalu. Zabbuli ya 95 olunyiriri lwa 4 paka ku lwokutaano. Mukama waffe ye Katonda waffe omutonzi. Ekyo wali wakibuusabuusa? Mukama waffe oyo ye yakola enkonko ez'ensi n'omukono gwe, weewaawo n'entikko z'ensozi nazo zize. Gwe buli kasozi ke wali olowoozezaako akawanvu, waggulu waako ku ntikko yaako, ebyo byonna Mukama ye yabikola. Ensozi ziriko fuuti 10,000, waliwo ensozi nga ziriko fuuti 10,000, waliwo ebiwonko ebiwanvu nga ddala mu butuufu bw'otunulayo naawe ensisi zikkwata. Naye ebyo byonna Zabbuli omuwandiisi atugambye nti ye yabikola. Lowooza ku nnyanja, agayanja aganene n'ennyanja ze tuyina nga Nalubaale wano mu Uganda, agayanja ago gonna n'emigga, agabira agatakoma, byonna Mukama ye yabikola. N'emikono gye gyabumba olukalu, ffenna abaana b'abantu kwe tuli. Mukama waffe Katonda waffe omutonzi, buli kintu kyakolebwa ye era lwa kitiibwa kye. Weewaawo kubanga bw'otunuulira ensozi engulumivu, bw'otunuulira agakonko agawonko, bw'otunuulira agabira, obutonde bwokka, eggulu n'engeri gye lyeri mu butakoma, ebyo byonna lwa kitiibwa kya Mukama. Era omuwandiisi wa Zabbuli ey'e19 agamba nti eggulu lirangirira ekitiibwa kya Mukama. Weewaawo kubanga byakolebwa olw'ekitiibwa kye ye. Era ng'omuyimbi wa Zabbuli bwe yagenda mu maaso n'okutegeeza ekitiibwa kya Katonda mu Zabbuli ey'e95, essira yaliteeka ku kitundu eky'obutonzi bwa Katonda obw'ensi eno mu nkula yaayo nga bwe kiri mu kyawandiikibwa kya leero. Enkula y'ensi waliwo bw'ogenda ng'okkirira, waliwo bw'ogenda ng'oyambuka, bw'otunula ku bbanga, bw'olaba ebiro eby'enjawulo, waliwo ebiro eby'omusana, waliwo ebiro eby'enkuba, waliwo ebiro eby'ekiddedde, waliwo ebiro eby'enjawulo. Bw'ofumiitiriza ku buwuka obusirikitu ebiri mu nnyanja. Mukwano gwange, abavumbuzi bagamba nti ebitundu 27 ku bintu ebiramu ebiri mu mazzi bye byakazuulwa mu mazzi. Kale teebereza ebitundu 27 okubanga bye byakazuulwa, olwo ebisigadde byenkana ki? Tebiwuniikirize okufumiitiriza kw'omuntu we kusukka. N'olwekyo mukwano gwange, ebyo byonna bannassaayansi, abavumbuzi kabalagewo oba wa, byonna Mukama ye yabikola. Era omuwandiisi wa Zabbuli ayogera ku bintu bingi, naye olwaleero tugenda kunokolayo ebintu nga 4 bye yayogerako mu kyawandiikibwa ekya leero. Yayogera ku butonzi bwa ngeri 4: enkonko, ensozi,
ennyanja n'olukalu. Yonna yonna gye tuli tubeera ku katundu butundu ak'obutonzi bwe. Si nsonga oba abagenda ku mwezi, abagamba nti bagenda ku mwezi, abagenda mu bwengula, abalinnya ennyonyi, abagenda mu mazzi wansi, yonna yonna abatambulira ku lukalu, ebyo byonna byonna Mukama byonna tuli ku butonzi bwe. Era tubeera bubeezi ku kazinga oba katundu katono nnyo ku ebyo bye yatonda. N'olwekyo tetusobola kumalayo nga ye bw'amalayo obutonzi bwe bwonna n'abubuna n'aba ng'asobola okubeera wonna. Naye ffe tubeera ku katundu butundu ak'obutonzi bwe. So era tetukoma mu kubeera ku katundu butundu ak'obutonzi bwe, era tusobola n'okubeera mu maaso ge. Kwegamba yonna oba waggulu mu bwengula, oba wansi mu nnyanja, oba ku nsozi ewala, oba mu bibira, oba wonna wonna tubeera mu maaso ga Katonda. Ekitegeeza nti ali wonna. Obutonde bwe abubuna era abulabirira era abufaako, kubanga wonna asobola okutuukawo. Talinga mwana wa muntu. Ffenna tumanyi bwe kifaanana okutambulira mu nkonko z'ensi ez'obulamu. Tutera okuzoogerako nga ebiwonvu oba ebiseera ebyekyeya mu by'omwoyo. Mu byempiseemu ng'omuntu, njize ebiwonvu n'ebiseera ebyekyeya nga byangassa mu kukula kwange mu by'omwoyo. Obadde okimanyi nti waliwo ebiwonko eby'obulamu, oba waliwo enkonko z'ensi ez'obulamu. Obadde okimanyi nti waliwo ebiseera ebyekyeya. Nzikiriza nti okimanyi bulungi. Mu bulamu obw'omwoyo waliwo ebiseera we birabikanga buli kintu kikeeye kyakkekwa. Katugeze mu bulamu obwa bulijjo, emmere esobola okubula, ennyonta n'ekuluma nga weetaaga amazzi. Naye ate waliwo ennyonta y'omwoyo, waliwo enjala ey'omwoyo, waliwo obulamu obunyigiriza obw'okunyigiriza bw'oyitamu mukwano gwange. Waliwo ekiseera w'otuuka ng'onoonya okuyambibwa nga tolina wojja buyambi. Waliwo ekiseera w'otuuka ng'olina obwetaavu bw'ekintu naye nga tolaba wookijja. Mukwano gwange njagala okutegeeza ebiseera ebyo biba bituyigiriza okwongera okwagala Katonda n'okumutegeera, era bikulaakulanya obulamu bwaffe obw'omwoyo okubutuusa ku ddaala ery'okutegeera nti mu bungi oba mu butono, mu buliwo oba mu butaliiwo, kitugwanidde okubeera nga tusigala nga tuli beesigwa eri Katonda waffe. Obulamu obwo bwandeetera okusimba emirandira gyange okugenda ebuziba mu kigambo kya Katonda. Jjukira nti bw'obeera mu bulamu obwekyeya, mu bulamu obw'obwetaavu, mu bulamu obw'okunyigirizibwa, mu bulamu obw'okubonaabona, mu bulamu obw'emitawaana, ofuba nnyo okunoonya Katonda ayogera ki mu kiseera kino, era okukakkana okkira mu byawandiikibwa ebitukuvu okunoonya ki Mukama ky'ayagala otegeere. Ogenda okwesanga ng'ozuddeyo ekipya ekigenda okwongera ku bulamu bwo obw'omwoyo, era ng'oyongedde okugenda ebuziba w'okutegeera ekigambo kya Katonda n'okwagala kwe nga bwe kuli mu kyo. Weewaawo ekigambo kya Katonda ekyanyweza enkolagana yange ne Katonda. Tetuweebwa mwagaanya gwa kwesalirawo mu kwejalabya obuwanvu bw'olukonko oba ekiseera eky'okulubeeramu.
naye tusobola okugumiikiriza nga twesize ekisuubizo eky'okubeerawo kwa Katonda. Bwe kityo okuyita mu bye tuyitamu mu bulamu tuyiga obutakkiriza kusinza kwaffe kufiirwa maanyi gaakwo nga tuli mu bifo bino ebyebuziba. Tukitegeera nti mu buli ngeri yonna Mukama Katonda waffe yatonda eggulu n'ensi, afaayo eri obulamu bwaffe, abeerawo, era ne tweyongera okukakasa nti tetuganya kusinza kwaffe kufiirwa maanyi gaakwo nga tuli mu bifo bino ebyebuziba. Tuyiga okusinza Katonda mu ssanyu, si nsonga obanga tuli mu bifo ebisingayo okuba ebya waggulu oba mu biwonko ebisingayo okuba ebya wansi. Yonna yonna gye tuli yabeerayo dda. Mu buli ngeri yonna gye tuli, oba mu biwonko oba mu bifo ebigulumivu, ye Mukama waffe Katonda waffe yabeerayo dda. Lowooza ku Peetero ekisooka essuula ya 4 olunyiriri olusooka Mukama waffe bye yayitamu, kubanga Peetero ayogera nti era nga Kristo bwe yabonyaabonyezebwa mu mubiri, naffe tugwanidde okwambala ebyokulwanyisa gwe mwoyo ogwo, nga tumanyi nti buli abonyaabonyezebwa ng'amaze okuleka ebibi. Oyinza okuba ng'oli mu nkonko ezo ng'olowooza nti Mukama wamusobya nnyo, y'ensonga lwaki oli mu nkonko, nti era oli mu kiseera kya kubonerezebwa. Kiyinza okuba bwe kityo, naye ate kiyinza okutuyambako okutegeera nti lwaki mpita mu kino. Ogenda okulaba nga waliwo akabadde akawakatirwa akali ku bulamu bwo k'osaanye okweggyako, n'ogamba nti Mukama onsaasire, era ogenda okwesanga ng'ekyo okisudde ng'olese ekibi ekifaananako ng'ekyo. N'olwekyo enkonko zituyigiriza, naye ate tujjukire nti tezisoose ku ffe, kubanga ze tulimu, eyo gye tuli mu nkonko waliyo eyabeerayo edda, ye Kristo Yesu, omwana wa Katonda. Ye enkonko ze yagendamu ez'emagombe, okubonyaabonyezebwa bwe yajja ku nsi, n'agaanibwa, n'avumibwa, n'ajeezebwa, n'ayigganyizibwa okutuusa okufa, naye yagumiikiriza ebyo byonna n'atuuka okufa okw'okumusaalaba. Pawulo bw'atyo bw'ayogera mu Bafilipi essuula ey'okubiri okuva ku lunya olw'okutaano. N'olwekyo okubonaabona kwaffe kuyinza okubaawo ng'enkonko ez'obulamu bwe tuyitamu, naye kuyinza okuba nga kutusembeza busembeza kumpi n'oyo eyabeerayo edda mu nkonko ezifaananako ng'ezo. N'olwekyo tumwesige, tumwekwate, ye yekka anaasobola okutuyisaamu, kubanga naye yabiyitamu ate n'awangula, naffe tunaabeera bawanguzi n'okukirawo. Agambye nti yonna yonna gye tuli yabeerayo dda. Mukwano gwange, luwonko ki lw'olimu olwaleero? Lwa bwavu? Lwa bulwadde? Fiizi z'abaana zibuze? Tolina kyakulya? Tolina mulimu? Onoonyeza emirimu gibuze? Wagaanibwa n'ogobebwa ewaka kubanga wasalawo okugoberera Mukama waffe Yesu Kristo? Oyigganyizibwa? Oli mu kkomera awatali nsonga? Oli mu kkomera bakuvunaana emisango emijweteke? Ezo zonna ziyinza okubeera enkonko z'olimu mukwano gwange, naye njagala okukutegeeza nti waliwo eyabeerayo edda, naye ate alina musango, naye yeesanga nga gy'ali. Oyo gwe njagala weekwata olwaleero, era gwe nkusibirira enkyene eyaleero ng'ofuluma okugenda ku mirimu gyo. Mukwano, katwewombeeke nga tunaatera okufundikira ekyokuyiga kyaffe eky'enkyene eyaleero. Tuweeyo essaala eno eri Katonda waffe oyo
eyayita mu nkonko nga ze tulimu olwaleero. Katusabe. Mukama omwagalwa, weebala olw'ennaku ze mmaze mu biwonvu eby'obulamu, mu biseera ebyo wanjigiriza bingi ebikwata ku mpisa yo. Weebala olw'okunjagala. Amiina. Nsaba Mukama akunjagalire, nsaba Mukama akukulembere, muganye akulembere obulamu bwo, onoolaba enjawulo n'enkyukakyuka y'obulamu bwo okutuusa mu bulamu obutaggwaawo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Siiba bulungi, weeraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.